omusajja atali musiraamu ajja n'alaba omuwala omusiraamu n'amugamba yenze Yozefu okimanyi bulungi naye nkwegombye n'amugamba ndayira Allah sobola kufumbirwa nga tosiramusa abawala abasiraamu credit ngibawa kizibu yalaga nze waffe taata ne maama ne bajjajja tebalire bwetuwungirira hasaawo zineno ha Profesa Ssekaggya haba masheke haba Uganda habali mu goals 5-0 nkugambye kyabakoze balifa haba mulojja babadde bamutute mu kooti ebipapula haba bisazizaamu ha ku speed eya waggulu nnyo video ngikulitidde mu maaso awo genda kubeera nga obinyonyoka byonna wamu n'ensonga lwaki Chosen Becky haba mutute ha ku kabo okubeera nga akola umraye esooka yadde si musiraamu video eno njagala ogiwa obudde egenda kubeera mpanvu muko naye nga mulimu bingi ebyokuyiga naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebirenge esootambula etukera bonna abandiagedde okumanya kweno information naddala abali ku team Ssekaggya wamu n'abo team abasiraamu oba basheeki ab'e Uganda olunaku olwaliro nga bwe nkugambye omukulu hawa Profesa Abudu Ssekaggya asobodde okubeera nga akasaba na Uganda nagamba kino ye okutwala omukulu Chosen Becky wali eri hakukaba tiyamutwalayo mbuno aze kubeera nga agendayo okubeera nga avula obusiraamu nedda yali amutwalayo okubeera nga amwegombesa obusiraamu alabe obusiraamu nga we buli obugagga video eno njagala ogiwa obudde njagala osooka otulizeewo mu criticizing amale nkuleetere Profesa kenyininyini wamu ne Sheikh yihomu awo mu maaso awo nga bakizeho okubeera nga abanyonyola basiraamu wanabwe video eno giwa obudde tumale tweyongere sooka olabe abacriticizing tumale tweyongereyo omusajja atali musiraamu ajja n'alaba omuwala omusiraamu n'amugamba yenze Yozefu okimanyi bulungi naye nkwegombye n'amugamba ndayira Allah sobola kufumbirwa nga tosiramusa abawala abasiraamu credit ngibawa kizibu yalaga nze waffe taata ne maama ne bajjajja tebalirede kulisinga musajja atali musiraamu etunakigamba kati misana naye obuzibu bwetufuna be basajja bana abasiraamu abawaganya ne bajja ewammwe ne mukwata omwana ne mumuwa nga tasazeewo okukyuka kubaffe eddiini ziri principles n'atasalawo okutambulira eyo neno n'atatambulirayo muntu n'abeerawo wakati mwala y'omukyala yagenze Makka n'agenda ku Kaaba eddiini yaffe eri principle erina principles kwetambulira nga neyammwe bw'erina kwetambulira teri asobola kusembera nga yambadde ejjubba na nkofiira n'agenda n'asembera kisoboka basobola okukkiriza naye oli n'ayambala n'amutwala ate agenze mu bivulu n'amala n'atuuka ne yeetolola ne Kaaba ensobi zibaawo ate ekituufu kibeere kiki Thomas Sowell yagamba if you want to help people bobo oyagala okuyamba abantu tell them the truth bagamba amaki if you want to help yourself bobo oyagala kweyamba nga gwe tell them what they want to hear bagambi bagala kukola ki amazima amatuufu esitayagala kuwulira amazima naye amazima gasigala maki omusiraamu asigala mu ki oba awangadde atya ne waaba anywedde omwenge nga nsobi gyakoze tumuzikanga mu ki kubanga yasalawo abeere mu ki n'omusamizi asigala mu ki n'omukatuliki asigala mu ki omuntu afanga si musiraamu oli n'anyiga muganya okumusabira edduwa tiyasiramuka yagana okusiramuka era eri eddiini naye erina enkola ne tuwanika emikono ne tukaaba tojja kukyagala mujja gamba abasiraamu tuli balogo naye nga Mungu waffe yayanukula Ssekaggya ne Chosen Becky muveeyo n'omukazi line kkazi oba teritegeera bulungi woba osobola okukwata ebimere n'obanga embizzi mu kamera n'okola bikontenti byo n'obanga kimawube obusiraamu si bwakuzannyirako blood wemubanga musobola okukola stanti zammwe wemubanga musobola okuzannya ebizannyo byammwe ebyo bikomedi byammwe obusiraamu mubuleke obusiraamu mubuleke obusiraamu mubuleke ffe tusobola okulekayo okulya tusobola okwerekereza buli kimu twawukana n'amafamire lwakugattako Allah ate mwe bamajinuni muveeyo mwetondera obusiraamu muveeyo mwetondera obusiraamu muveeyo mukole tawuba gwe Ssekaggya ebbanga lyomaze mu busiraamu n'okugenda ng'omuntu kukanagaaga agakazikazi agatannatoola shaada bakuddiza ekikuta kasolo kuba toyina magezi bakuddiza ekikuta kasolo ddiya ebyo si byakulambula eyo si bujumbula yo Kaaba Allah agiyita nnyumba ya mizizo Kaaba eyo Kaaba era abasiraamu abakutte abantu banene okubakulemberamu batwala alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okay, emboozi za Chosen Becky okugenda e Makka n'akola ne tawaafu ku Kaaba mbadde saagala nnyo okubyogerako naye nkakiddwa okubaako kye njogera ku nsonga ezo
Natutta obuvunaanyizibwa ne nnoonya omusajja oyo. Allah n'amumpaamu obulungi n'ayogera nange. Nanga nti ye ebimu ku bigendererwa lwaki yatambudde n'omukyalo oyo ng'agenda mu lugendo olwo yabadde ayagala Chosen Becky yeegombe alabe ebintu we bikolebwa e Makka n'ebirala yeegomba ayingire obusiraamu. However, omuvubuka ono sijja mu criticizinga kuba simuwalimu siseeka oba oliawo ne knowledge ye mu ddiini ntono ye muntu Allah gwe yawaamu kasente n'agaaka ngende nkole omula knowledge ye mu ddiini ntono. I won't criticize him. Naye nga y'ensonga ye twayogedde bingi naye nga eyo y'ensonga ye lwaki yatutte omukyalo ono ku umra ku Kaaba e Makka. Naye kye njagala mukiriwa bawalimu bannange. Bawalimu bannange njagala kubasaba bambi tuyige approach gye twogeramu n'abantu. However, omuntu aba akoze ensobi ng'akoze ensobi but waliwo enjogera gye tusaanye okwogera n'abantu bano ababa basobezza mu society. Omuntu gwe mwabadde mwogerako si musiraamu naye nga n'omuntu eyamututte e Makka musiraamu bambi atamanyi nnyo ddiini ye naye nga muboogerako mulinga abagamba nti mwogera kuba mufuti abamanyi kye bakola ne bakola ensobi eyo. Kye baakoze baakikoze na nniya nnungi. Omusajja ono kye yakoze yakikoze na nniya nnungi nawankubadde nti kyabadde kibi. Si bwe tutyo bwe tusaanye okwogera nabo kuba yagamba yakikoze na nniya ng'oli omukyala ayagala asiramuke naye mmwe enjogera gye mwogeddemu mulowooza omukyalo ono emusika muleeta mu ddiini yaffe oba emugoba bugobi. Nze ndowooza nti mwandiyogedde mu njogera eraga nti kye baakoze si kituufu naye ng'ate si mu njogera nga gye mwayogeddemu embi enzibu criticizing ennyo jerega evuma. Nina Sheikh gwe nalabye. Sheikh ali very respected. Yakoze video namba n'agipostinga. N'olwaleero ku Juma n'atuula ewuwe n'atunga khutuba namba ng'agitungidde Chosen Becky. Really? N'adoko n'amuvuma omushiriko omukafiri n'ayogera ebigambo ebivuma. Nenga Sheikh kati lwaki tu approachinga bwe tutya abantu ababa basobezza nga balina ensobi ze bakoze mu society yaffe. Mbuuza approach yaffe gye tubawa eba ekola etya? Ebasika baleeta mu ddiini yaffe oba ebagoba? Abantu basiramukana neeyisa zaffe. Mwe mujjukire Nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu abaasobyanga engeri gye yabahandolinganga engeri eyo yokka ne bamugamba ya Rasulallah ashhadu an la ilaha illallah nsiramuse. Olina jjanga kakasa bukakasa Nabbi agenda kumukola ekinene ku lwekyo kye yakoze ne Nabbi n'amukwata bulungi enkwata eyo gye yamukwatamu omuntu n'agansiramuze. Bannange mwe temujjukira omukyala eyateeranga obukyafu mu kkubo lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno.